Ate Chris Evans tasobodde okubeera nga amega Eddy Kenzo munnanga amanya n'eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX Media. Twebaza nnyo ba SMX Media subscribers bannange mwebale nnyo mwebadire nnyo ddala okubeera nga mwasubscribinga wano ku SMX Media. Naawe atandika okubeera nga osubscribinga bameka nkusaba osubscribinga wano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wegirayo tugikolera. Naye ng'ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media nti story zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziweuka datawo aleme kubeera nga agenda mu nju. Ekyo kye twasinga okubeera nga tuteekako essira tetwagala datawo agende mu nju. N'ogula data wa nusu 10 wano ku SMX Media osobola okulabawo stories nga 3 kubanga stories zaffe zitwala like 37 MBs 40 MBs ekinene nnyo zitwala like 50 MBs so obeera okyasobola bulungi nnyo okulaba story eneggwayo bulungi nnyo wadde datawo olina mutono olw'ensonga tuzikonvatinga stories zaffe ne zibeera nga ziweeuka datawo aleme kubeera nga agenda mu nju. Tutambula ne bannaffe aba Peleska accessories and spare parts basangibwawo ekireka opposite Centenary Bank. Bo bagamba ensonga yonna ekwasaganya ku mmotoka bagenda beera nga bagikuyambako. Emmotoka ye erina kizibu ki kyetaagisa kaniko oba kyetaagisa spare part bagenda beera nga bamukutteramu ate bakugamba ogula ekyuma kyonna oba spare part awo ku Peleska accessories and spare parts mu mmotoka yo bakikutteramu ku bwereere tosasulayo wadde n'ekikumi ate nga bakuweerako garanti wa mwaka mulamba. Balina tracking system, balina alarm system, balina dashboard covers, balina steering covers, balina car seat covers. Buli kimu ky'oweetaaga okubeera ng'opimpinga emmotoka yo ku Peleska accessories and spare parts bo bakirina. Bagamba yitirayo kaawo ekireka opposite Centenary Bank otuukayo ng'obakubira ku namba zaabwe ez'essimu ezo. Ate nga ne bannaffe ababasalima Abo Research Center bo baakuguka mu kubeera nga bajjanjaba endwadde zonna ezitawaanya omuntu naye nga bakozesa ddagala lya habo. Gwe wenna awulira ng'eddagala lya makerenda olikooye simanyi empiso zikooye gezaako ku ddagala lya habo ng'okozesa babasalima Abo Research Center basangibwawo enansana ku masitowa bagenda beera basobola okubeera nga bakuyamba mu ngeri yonna gye basobola. Endwadde nga zi pressure oyagala kubeera ng'okoggamuko ku sayizi yo ng'ekutamya owulira oyagala kukoggamuko osale ku lubuto oba owulira oyagala kugejjamuko abasajja balina Kamani Power Plus kogenda beera ng'okakozesa essanyu ly'omu kisenge osobole okubeera ng'olikomyawo. Abakyala baagala ogenda ku River Nile ez'ensonga nnafu nnyo babayita babasalima Abo Research Center basangibwawo enansana ku masitowa otuukawo ng'obakubira ku nnamba yaabwe ey'essimu bagenda beera basobola okubeera nga bakuyambako mu nsonga zonna ezikutawaanya mu bulwadde nga bakozesa eddagala lyabwe erya habo. Mbadde nkyakunnyonnyola ku Chris Evans ewameze Eddy Kenzo ekigo. Chris Evans oluvannyuma lw'okufulumya akayimba kaakawebale Mukama kakayimba kalungi nange SMX mpulira nga kannyumira olukateekamu oti owulira ddala nga omwoyo akusseeko osobola okubeera nga weebaza Mukama Katonda olw'ekyo ky'olina. Neera ne mu kayimba kennyini akyogera nti gwali awo ng'olowooza mbu tewaliwo ky'olina kubeera nga weebaza Mukama Katonda ate si mwebaza obulamu. Mani waliwo omuntu ng'ali awo agamba ye ng'ali miserable ng'agamba sirina mmotoka sirina nnyumba abaana baba ne bagiri kumpi kuddayo ku masomero sirina mulimu ndi mulwadde buli kimu gwe ng'olaba ekizibu kyonna kikutuulidde awo ng'ogamba ni Mukama Katonda nze ne musaba atanyanukula sirina kyakumwebaliza. Naye ate gwa kennyini ali mu kubeera ng'oyogera ebigambo ebyo oli mulamu oyogera olaba ate simwebaliza okulaba kubanga waliyo abatalaba ate simwebaliza okwogera kubanga waliyo abatayogera ate simwebaliza obulamu kubanga waliwo abali mu ttaka so wabeerawo ensonga every time ey'okwebalizaako Mukama Katonda. Era bw'atyo Mukama Katonda yayisiriza ku Chris Evans omulundi ogusookedde ddala Chris Evans okutopinga chart za Uganda ate yakyogererawo ng'akyatrendinga na namba 3 actually ali ku 13. Chris Evans n'agamba kana akayimba kagenda beera nga kajjayo Eddy Kenzo kijukumanyi bulungi nnyo oba tukijjukira bulungi nnyo mbu Eddy Kenzo ebbanga lyonna Eddy Kenzo wafulumya oluyimba ye tafaayo oba ani ali ku chart oba ani akayimba ke kaba kalina okujja katopinge up. Eddy Kenzo buli wafulumya oluyimba ye tafaayo oba ani ali kubeera nga trendinga by that time. Naye gw'owulira Eddy Kenzo ng'afulumiza oluyimba omanyirawo bumanya mbu oluyimba lwa Eddy Kenzo lugenda kujja lusenvula mpola paka luna trendinga number 1 wayino mu ggwanga erya Uganda. Neera nakana akayimba ke akakeke kugambye olwakafulumiza waati kubanga kalinawo ng'akapya bakayita keke bw'atyo ne Chris Evans ke yamezze ekigo okulaba ye ng'ayingirawo ku namba 1 yajja mpola Chris Evans n'atuuka mu namba 3 ng'awo waliwo olwa Spice Diana ne Zuchi si kyekyo upendo then ne wabeerawo n'olwa keke Eddy Kenzo Chris Evans ye nga trendinga namba 3 olwawebale mpola bw'atyo n'ajjayo olwa Spice Diana n'agenda mu namba 2 kati n'olwa Eddy Kenzo yalugyeyo ku namba 1 kati Chris Evans ya trendinga namba 1 neera Chris Evans yayo kimuwadde nnyo essanyu. Ekisinza okunsanyusa ku Chris Evans wamu ne Eddy Kenzo
nti eno competition yeri health oba oyinza okugamba mbu competition yeetaagibwa mu nsi yonna oba mu Uganda yonna nti si yakuyomba talina gwavumye talina gwa disinze talina gwa braggingiddeko gamba mbu bannanga akayimba kange ke kasinga neera ne Eddy Kenzo yavuddeyo n'asobola okubeera nga yozayoza Chris Evans oluvannyuma lw'okubeera nga amumegudde ekigo n'amugyayo mu namba 1 akayimba ke ne kagendayo kubanga bambi kinene Chris Evans akikoze ekisooka n'omutima omulungi tagamba talina bantu nakubeera nga bragging kwegamba just oluyimba Katonda luwadde buwi favor engeri ndooza gye liri mu kubeera nga lumwebaza nesobola okubeera nga lutrendinga naye agambye mbu Eddy Kenzo abadde nga trendinga okumala emyaka ndooza nga 10 si decade okumala emyaka 10 nga Eddy Kenzo buli wafulumya oluyimba lulina okutrendinga number 1 ate si kubeerayo just kawiki kamu oba lunaku lumu oba mwezi gumu oluyimba ne lubeererako ddala for a long time kati olaba Chris Evans asobola okuba akayimba naye Chris Evans yamugambiddewo Eddy Kenzo sebo emyaka 10 otuvuze speed ne tukikkiriza naye kati ginene emyaka egiddako sebo kkiriza naffe abaana tutwalemu Eddy Kenzo n'ava n'ayozayoza Chris Evans olwakayimbako okulaba nga yes ka trendinze paka ku number 1 wene competition si ya kwevuma eno competition si ya kubeera nga bejerega eno competition si ya kulwana wabula i competition ennungi mu business kati awo Eddy Kenzo alina kusumulula busumuluzaawo video empya ku Made in Africa album naye je kikuba trending number 1 Chris Evans tajja kubandaalayo Eddy Kenzo wafulumiza akayimba konna sikulimba ye Eddy Kenzo Katonda yamuwa favor naye wafulumiza akayimba actually ne last still wadde ona trendinga number 1 naye ayinza okubeerayo weeks ze2 oba omwezi gwenga gumu naye asira olwa Eddy Kenzo nejja ne topping up ku number 1 if not Eddy Kenzo nafulumye okufulumika yimba kagenda beera nkatoppingirawo ku number 1 amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX gwayagala okubeera ng'ojoininga SMX Media WhatsApp group gekebera wansi mu comments okebere comment ya SMX Media ogenda beera ng'osobola okubeera nga ofuna link egenda okuyingiza mu WhatsApp group ya SMX Media amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.